Rema Namakula akiguddeko wabula ng'ate ye omuyimbi agudde eddalu ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Kwaniriza nate mukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza gyebaleko gyonna egyo gy'otuusaako engalo weebale nnyo okubeera ng'ate wasubscribinga ku channel buli video yonna yonna gye nteekayo n'ogiraba n'olikinga n'okomentinga weebale nnyo weebalire ddala gwampuliriza omulundi gwo ogusooka bambi subscribinga likinga commentinga sharinga w'oba osobodde wabula ng'ate waneeno ofunirawo amawulire gonna gonna agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saako oba oliawo n'agamu agaba gagenze mu maaso wabweru w'eggwanga Uganda ebutereevu nga kutuusaako wana amawulire gonna agakwata ku ba celebrities bo era subscribinga mugana yange tojja kwejjusa wabula kadde ka mawulire era nga kanga kutuuseeko essaawa eno yennyini wabula nga teweerabira nti n'amala mangi nnyo mangi ddala gakyajja n'olwekyo munange tussetuka munaye kantandike na gano ate amawulire ag'ennaku okukamala ag'okubeera nga bambi Metropolitan yona Lwanga ffenna gwe tumanyi obulungi bw'atyo leero basobodde okubeera ng'ate munange leero bamuziika tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze mirembe ate era bambi agulamuze kisa onaziikiddwa wali ate enamuŋŋoona era nga bambi bannaddiini ab'enjawulo beetabye mu kuziika kusaako ate n'abakungu ab'enjawulo babaddeyo ne basobola okubeera nga ate bambi bakola ki bamukubako eriiso eryo evvannyuma tusaba Katonda agumye emitima abako ab'eŋŋanda saako ate munnange n'ab'emikwano wabula ate n'omwoyo gw'omugenzi bambi agw'omuze mirembe ate era agulamuze kisa nawe naafiiriddwako omuntu wo bambi nze ngenda mu maaso n'okubeera nga ate nkusaasirako wabula nga teweerabira ti ffenna lyekkubo wabula ekitwawula nti oli aba akusooseeyo wabula ate naawe ekiseera kyonna oba essaawa yonna oyinza okubeera nga ate ogenda kukola ki kumugoberera wabula ng'ate neyo omukwano gwange envuddeyo ate amawulire amalala genzizaako go ga ssanyu ag'okubeera nga bambi omukulu ono Ssegirinya Mohammed saako ate ne munne Alan Ssewanyana be tumanyi obulungi abo munaye be bapaatikakawo emisangosango busimanga be baali beetabye mu by'ebijambiya byali bingi awo kugamba baatuvuga sipiidi ffe ne tutasobola kubeera ng'ate tukola ki tubitegeera era we batyo bano babadde babasibye ennaku nno eziwererako ddala wabula nga bambi wetwogerera bano bayimbuddwa ku kakalu ka kkooti obukaddaana beddu nga zaabuliwo era nga bambi baneno baavunaanibwa emisango okuli obutemu okulumya abantu okulya mu nsi olukwe n'ebirala wabula nga bambi bannamateeka baabwe babaddewo ne basobola okubeera ng'ate munaye bakola ki babakiikirira Salongeriyas Lukwago saako ate nno n'omukyala Shamimu Malende we bati basobodde okubeera ng'ate munange bakola ki bayimbulwa wabula katubasabire gino emisango bannange gibajjirweko kubanga mu butuufu nze ng'omu n'abantu abatonotono mu butuufu tukkiriza nga tetukirumye namo nti abakulu bano si be bali emabega w'emisango egyo kikyo kyo ekyamazima so bambi katubasabire basobole okubeera nga baggyibwako bambi ebisango bye batamanyiiko mayitire yadde abakulu bano wabula ng'ate n'ebyo nabyo mbitadde ku bbali ate ye America bw'eti esitukiddemu nesobola okubeera ng'ate bambi etonera Uganda eddagala lino erigema COVID-19 munange obuyise obubadde akakadde kamu saako ate n'emitwalo 6 katusabe munnange basobole okubeera ng'ate bakola kibalikozesa bulungi abantu bagendeyo basobole okubeera ng'ate baligema ate baleme ddibaguza nnyo kubaseera mumanyi munaye ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oli agendayo agenze mugema ate eddagala biki bikogamba biba bingi awo wabula katusabe bambi abantu baffe basobole okubeera nga eddagala lino libatuukako ate lisobole okubeera nga likola omulimu gwayo wabula nga n'ebyo nabyo mbivuddeko munange ate ye Rema Namakula akiguddeko ono bw'atyo tukimanyi bulungi nti amawulire gatambula ennaku zino nti alina ettu munange oba kyosobola ogamba nti ali lubuto wabula ennaku zino obufaananyi bwatugirayo bwe bufaananyi obukadde kati n'abaana tebamuli bulungi wali ku social media atugirayo bw'ati ebifaananyi ebikadde n'abipositinga ennaku zino tetukyalaba ku bufaananyi bwe bupya byonna byatupositingira bikadde ate waba tukoleddeyo ka video kugamba ka video abalagako omutwe na bulabo tetukitegererako ddala wabula nga leero ba social media in-laws we batyo bavuddeyo ne bamukalakata wagenze maaso n'okupositinga ekifaananyi ekyo kyolengera ku screen yo
bwatyo nga apozinze abaana ne bavaayo ne bamugamba naawe totulimba ne batandika okubeera nga ate baweerezaawo obufaananyi mu comments nga balaga nti olwo olugoye yali alwambadde wali nga batikkira Dr. Hamza ndowooza mujjukira bulungi bwe batikkira Dr. Hamza so bamugiddeyo ekifaananyi ekyo kati nga wookiraba ekyo nga bamulaga nti nnyabo totulimba luno olugoye wali olwambalidde wano so bannange bo tebamuli bulungi bamugamba nnyabo otuvuga speed naye nga ki ekigenda mu maaso kwegamba teri ategeera kigenda mu maaso mu bulamu bwa mukyalo n'asirise nnyo wabula ate ne waba avudde yatuweereza ate munange obufaananyi obukadde so munange Rema Namakula bambi wulira omulanga gwaffe vaayo mu kamooli ate ojja otubulire ekigenda mu maaso wabula nga byebyo nze nabagamba nti ebintu by'embuto tebabikaayaniramu omuntu omugamba nti oli lubuto n'awakana muwemu buwi myezi buweezo ojja laba oba gwe wali omutuufu oba so n'ekya Rema Namakula mwenna bagamba Rema Namakula biki it's just a matter of time tujja kuba tuzuula ekigenda maaso mu bunnambiro wabula nga ate munange eyo nvuddeyo ate ye omuyimbi waffe ffenna gwe tumanyi obulungi oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705 8 39 7 oba +9 7 4 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Jono Jamie Culture, the guy is so talented. Bambi wetwogerera kiteeberezebwa okubeera nga yagudde eddalu tekinnakakasibwa wabula okusinziira ku byakola munanga bamuli okumpi bagamba nti yandibanga gayo ono yagwira ddala eddalu era nga yeetaaga kubeera nga ate atwalibwa mu rehab. Kino nno kiviiridde ddala ku gundi we, kino kiviiridde ddala ku landlady we avuddeyo wali n'agamba nti omukulu oyo ennaku zino munaye okuva COVID-19 bwe yatandika tampa ssente zange wabula ate alina ebintu ebyenjawulo bye yeekolaakola kwegamba engeri gy'ayogeramu by'ayogera tebikwatagana ye bw'atyo n'ateebereza okubanga omukulu ono alabika yakola ki yagwa eddala era bw'atyo avuddeyo ng'akoola abantu mwenna abasobola okubeera nga ate mumuyamba ne mumufunira w'abeera saakate n'okubeera nga mumutwala mu rehab asobole okubeera nga ajjanjaba omutwe kubanga bambi alabika abadde stressed nnyo ng'era ekyo kye kimuviiriddeko embeera eno gy'alimu essaawa eno kinajjukirwa nti okuva munnange bagenda mu maaso ate ne baggala ebifo byonna eby'enjawulo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 munnange abantu bangi nnyo babonaabona naddala abayimbi bano nti balinga bakuba ku bivvulu biki naye kati ate be bakyasinze n'okubeera nga ate bakola ki babaggalira wabula kansuubire mukwano gwange gwampuliriza ekiseera kino ekya COVID-19 munnange kirina kye kyakuyigiriza gwoba COVID-19 tolina kyomuyigiddemu naddala mu byenfunayo munnange oli bubi ddala otherwise munnange yiga engeri y'okusevingamu nti yesu olina essaawa eno omulimu naye ate enkya munnaye guyinza okuggwawo olw'embeera emu oba endala COVID-19 kino kitulaze nnyo nti munnaye leero obeera ku mulimu ng'okola ne wayitawo munnange emyezi bwezi nga tokyasobola kulinnya ku mulimu saakasente kako koba weesevingira ke kayinza okukununula ssente tetuzikozesa kivubi abamu bagenda mu mabbala ne bazinywamu emyenga balala ne bazigabira abamalaya kuga ne bazikolamu ebintu ebyekisirusiru ebyenjawulo nga yasuubira nti n'enkya nja kufuna munnange leero ogenda n'ozikola zonna n'ozisasanya ate enkya ne wabeerawo embeera etakusobozesa kugenda ku mulimu nodda ate mu kwejjusa munaye nodda mu hardly a day known. Yet you know kuba ebintu bino oba obiwulira but some of the people just decide to pay a deaf ear. So bannange kansuubira nti embeera eno ogiyigiddemu nnyo era ng'ensobi obadde okola before COVID kansuubire ate togenda kuddamu zikola nti oba ofunye omulimu savinga investinga kugamba weetegekera ekiseera ekyo ekizibu ky'otamanyi oba kirijjadde kubanga munaaye challenges zo tozeetegekera zigwa bugwi leero obeera bulungi enkya ate n'ofuna embeera naawe gy'otayinza na kunyumiza bantu. So bannange wetumanya nti n'ebizibu bigwa bugwe tulina obyetegekera tulina okwetegekera ebizibu sakitati birina otugwako nga atisitiko tulina we tutandikira byo byasobola okubeera nga ate mbatuusaako essaawa eno mbagala nnyo mbagalira ddala bami nkusaba subscribing eggwata naba nkusaba liking video eno weekuumireko kubanga amawulire go mangi nnyo mangi ddala nkyagaleeta sharing nga woba osobodde abankumira takumira mpeera for now nkomawo.